Norbert Events generational promoter ayabizza ebyama bya Chameleon. Tambuza video likuva strange amanya bampita simple. Subscribing, sharing a video. Ensonga oba ekintu kyonna kyonna Chameleon kyakola Norbert Events kiteekwa okuba nga kintu kinene nnyo ate nga kimutuuka ku ggumba. Ku bigambo Norbert Events byayogeredde Chameleon we biba nga bituufu mu butuufu nze nsingi evuddeko. Norbert Events we yabadde ku live n'omukulu amanyikibwa nga Kabaata yayiye bwino wa Chameleon. Norbert Events alinganga omuntu oba abadde ne Chameleon amanyi buli kimu ekya Chameleon kyonna kye baamukoze ne kimunyiiza otuuka okwogera bino Mukama Katonda yasinga omumanya. Norbert Events azze afuna entalo ne famire y'abamayanja yasooka ne Palaso naddako ne Wizo kati essaawa zino ali ku Chameleon yapatanye famire yonna. Njagala owulirize Norbert Events kyakoze Chameleon. Tambuza video eno. Chameleon yagenda okuva mu America alitanyirira. Ate bino mbyogera njagala Chameleon wano ni mumujjanjaba ni mumuyambako mwabawoza simanya Chameleon tagambwako mwe mugendo muletera okufa amangu. Chameleon va ku walaji wejjanjabe bulungi lye mmere va mukulya obusito bw'ennyama nywa juice amala tukwaga Chameleon ffe tukwagaza buwangazi ababakuliko bakulimba tebakubulira kituufu. Onfuna tosobola kuba legend ng'obula obudde bw'okweba kootulo. Why can't you rest a bit? Osulozo nga mubale eno ddamu ero nawe olinganga kireresi legend omulamba lwaki azunga nnyo mu mabaala. Abitex lwaki obulira musajja yiwe ku kitiibwa kubanga omusajja alina amaka ng'olina n'amaka mwakulayita omulamba ova mu Tolino odda wano ofuru oyingira nyumba nga bukya toyina byogenda kubaako byontiisatiisa Chameleon sikanga kangibwa ate ekikola omusaza entambula nabwomu sirina ggaali n'ebyo bye mulimbalimba gavu kyoka Kabaata kati kangenda kufuna eggaali nga nsazeewo okufuna eggaali nina abavubuka basobola okunzikirizamu mu Kampala okusinga Chameleon. Bw'ogambye ekyo nkikubuulira tetulinze free moment leeta ojja girinda era tojja girabako kubanga nze Chameleon wagamba muveeko kulwaki olowooza ali ku Norbert mu bantu bonna abadde balwanirira alien skin ku Norbert imanyi kuba nze nafuuka akayinja mu ngatto gwe Chameleon ku myaka gy'oliko wandibadde oyagaliza omwana w'omukazi okugenda eruzira obulamu bwe bwonna omanyi kyekitegeeza Kabaata okusibako omusango gwa mada nti wassa omuntu. Chameleon bonna yabiri emabega noyo Scorpion Shaba ne bakwata omwana w'abandi ne bamukuba ne bamulikodinga ne bamulimba nti bagenda muwa obusente ne bamala ne bamutuusako obulabo omwana kulwaki video bagita omwana amaze kufa. Kati wenvayo nenjogera ebyo mbanimba mukale kati Chameleon yabadde amanyi mbu bwavaayo n'alikodinga audio lwe mukwega ngenda kutya nnyombo Chameleon ayogedde natunedde n'embizi ya Scorpion Shaba ngegamba simanyanga tujja matako gwe jango ojja kumpulira bwempunya Scorpion Shaba bakutenda obuzira jangu ojja kumpulira bwempunya free moment later Kabaata obadde okimanyi bakuteekako omusango gwa mada nga tonabana kugenda mu kooti omulamuzi takukkiriza wadde n'okuwanika omukono bakutwalira weeruzira myezi 6 bibabadde baagala oteeka ku alien skin naye kati bagenza olanga olukwe balumaze olukwe twebaza Jeno Muhoozi weebale nnyo ne b'okola nabo okutaasa alien skin ne Chairman Toyota ne Kabanda Honorable Kabanda mwebale segeera otwala omwana w'abaana Honorable Kasolo mu ngeri ey'enjawulo naye mwebaza naye yeebale tosobola kuddaawo otuusa omwana w'abandi okumutwaza eruzira omulamu bwe bwonna nga yakola ki nga nebyoli mu kulwanira n'edikezo naye n'alwana nane zirime kubaawo
Kati mwe mulina obukakafu nti Chameleone yabadde mu bintu bya alien skin. Byenjogeddeko bimala ono simuwaamu chance. Agenda mazi. Sikyali level zi debating nga. Agenda. Siri level zi debating nga. Genda zikulinga amatako g'embuzi. Genda n'ebyebigindo. Genda. Abata tujja kuddamu muganda wange. Nenga nkwagala nnyo. Awalampye kenza awalampa buli muntu. Genda vano genda owunyire eriyo tandisa oyana. Genda. Kati Kabata kankubuuze. Musajja ono okumanya yeesiranya yekka. Kabata kati kino njagala kikugamba Frank ndu wano ndi president wa TikTok nga bw'okiwulira kuba na voting abaana abamu ne banteekamu obwesige. Kyopora full figure bwe yakwatanga ba TikToker ne gwesimanyi nabo bakakono nali sibamanyi nenga nkimanyi TikToker nengenda ku kooti nembera abaana nenda nga bavaayo ekyo kimu. Kati omwami ono bwabanga yefuura nti ye promoter w'abayimbi ate nga atankula entalo ku bayimbi kati kiki ekituufu kya mulimu ky'omutuufu gwakola luyale tola nti omulimu gwabata gumanyi ekyo kimu nobati olaba obadde olina chance meeting abasajja ba government aba ba Museveni singa omulimu gwo wagubrandinze bulungi n'otavumiragana n'abayimbi bonna nani kuba buli muyimbi yenna omuyinako kozi si Chameleone ye kabayimbi bonna abasinga obungi okulukana akawala ke wafa kembalala bamuyitani Omega Baleji bona mwali mulwanaganyeko bani singa we brandinga bulungi nobati singa gwe promoter asinga mu gwanga Uganda mbuza batya aina connection ku bantu ba government yandibadde abaguza omulimu gwe ekyo kankikubulire nobati yandibadde abaguza business gyakola naye abantu aba government babeera wano ku media bamulaba avuma abayimbi ate bagamba nti apromotinga woyo kati avudde kuba Chameleone atandise Eddie Kenzo si yakola mu gundi ya NRM. Eddie Kenzo naye ne bwajja kuyimba era bamusasula busasuzi. Omusajja yavudde n'agamba nti buli gundi eyimbisa abayimbi bo muri region zaayo yona akulira ebya osima bamuyitano nakulira ebya NRM. Tiyabadde Eddie Kenzo. Kati alwa na walampa Eddie Kenzo amuteeka mu ntalo zatamanyi. Eddie Kenzo yakulira ofisi za NRM. Eddie Kenzo na yali eri anonya kikopo kulaba NRM agijjemu ki si yagisalirawo tali kachiko kebya kalulu kwacho muteeka mono kasasiro tola nti Robert ononye entalo ku buli muntu wuyo mu bayimbi wuyo mu promoter otankude wuyo mu TikToker wuyo mu basawo baganda buli wamu Robert ogwawo kati webuuze Eddie Kenzo yasalirawo akachiko k'ekibiina kya NRM kali wali simanyi kya dondo omusajja erinnya ndyerabidde yasazeewo n'agamba nti buli region ekozesa abayimbi baayo ate nga kituufu lwa nsonga mbuuza batya ati wano wengenda Kabata abasajja bano essaawa zino bali mu Nozani erina abayimbi baayo abantu ababeerayo bategeera muyimbi waayo kyagenda okubayimbira kati bw'okwata bano abayimbi b'omu Central n'obatwala eri nabo ab'omu Nozani baba tebajja kukola stage gundi amaanyi gajja kubeera kubana bavudde mu Central bali abali mu Nozani balimo okuperforminga ate nga nabo baagala President Museveni ate nga be bagenda olonda bano be mujja mu Central n'olunaku lw'okulonda tebajja londa bayinza okuba nga bakubidde nga bafunye ku njaga zaabwe nga bagenze ng'oluusi bali nabweru bagenze Chakara na bano bamubaleke baperforminge bafune kasente. Eddie Kenzo si yasalirawo ekibiina kya NRM buli muntu amukolako olutalo so byebyo byange ono gwotaddeko wa NRM ayogere ku eyo ensonga kuba be bali mu kunoonya akalulu bamuyita kisa kya Mukama mukwano gwa alien skin nnyo kale kisa kya Mukama oli otya abawo bamuwoniza okuva ku fangoni ngarabi era ali wano gamubugu mu Kamala abawo nganji kisa kya Mukama ugamba otya yende muzeeyi wange kyekiro umanye nkusaamu ekitiibwa muzeeyi ekibi tuli kumpewo naye bino ebintu bibiri byewale ekisooka
Bw'oba toyagala kunyampa tolya magi mafumbe. Ekyokubiri tozinaazina gw'otoyagala. Kawali kusalako akasolo aliba talina buzibu. Kati ansookere ku kisooka kyemadde mpulira ekindeese. Abawo nze naawe tulina eddoboozi lyerimu tosobola dde okuyimbira emisambwa. Era ensonga z'abayimbi ezo tuzoogerako kitono. Ekisooka ku mobilization, Central Executive Committee yagamba nti this is the real information. Anti kuba byobeeramu abayimbi tubajje mu regioni zaabwe. Naye anaategekanga abayimbi oyo ayina okubeera nga agwa mu kibiina ky'abayimbi mu regioni eyo nga yakikulira. That was the decision. Number 2, nti omuntu aba ayimba oluyimba oluliro olulimi lwe. That was not a decision of Kenzo Bebe Kurubani. Webale nnyo Nti omuntu aba ayimba oluyimba oluliro olulimi lwe abamwe nibamuyimbira ababimanyi. Yes. Number 1 kyajjamu okutumbula ekitongole etutumu mu bayimbi mu bitundu byabwe. Obawe emirimu n'obamanya. Kino kyeggwa. Kati nze ku nsonga za Allen Skin. Nsonga za Allen Skin. Nze Allen Skin mumanyi tamumanyi. Naye mulaba bulabe simumanyi. Mulaba bulabe era muwagira ng'omuyimbi. Ekisooka zino z'ensonga ezimpagiza Allen Skin. Bwe natukola nga nkola Google ku Allen Skin, namusanga ng'ali mu myaka wansi wa 3. Era baba yakutte mmwe n'abagamba mwanyina ze Surprise n'abalala. Akyali mu myaka emito. Nze kimumpagiza nalaba omwana omuto. Umanye ebintu bibiri tubibuusa amaaso. Omukisa n'omusaayi byanjawulo. Oyinza okuyimba nga Navio. Muyimbi wa maanyi ava mu famire engagga naye teri bamumanyi. Abamumanyi beebo abali mu myaka gye n'abantu abali klasiki. Naye bano ab'ensi abangu okumanya bamanya Allen Skin. Kakati Allen Skin wa 2000 ebiseera ebyo yali Chameleone yavaako. Allen Skin w'ebbanga eddala yandibadde Kafeero baani abo baafa Mukama yabayita. Era kyova olaba nti okutegeera kwa Bobi Wine kwamumisizza Seggona Kadi n'agiwa Mathias. Nsonga bbiri ze natunuulidde. Bobi Wine yagadde okuleeta ababe be bayita abanuupu nga siba hayalinge. Ensonga ey'okubiri, Bobi Wine yayagadde aleete gwategeera afune, kubanga sisuubira nti yabadde asologama nti kandete Mathias walukagaagwe nfiirwe kaadi eyo. Yayagadde okuleeta omuntu. So ebyo byonna mbisize lwaki? Ekisooka abawo tutandika okunyumya ku bintu ffe bye tusobola okutegeera. Nze naawe tukyali baavu, tukyategeeregana. Kati Bebe Cool ne